Mayinja wali afuuse night mayor afuuse obutwa eri obulamu bwe nga ye njagala kusooka okubuuza Mayinja ekibuzo kyange kisooka Mayinja muzeeyi yakutuma ki sigazaamu ak'obuntu byeyogera sigazaamu ak'obuntu bw'obanga ogenda okukola ekintu sooka ofumintirize obuuza muntu ow'omunda kino wenkikola kinaalabika kitya n'asigalamu ak'obuntu kubanga omuntu ofuuse enampa wengwa ofuuse enkwezenga ofuuse kizibu eri abantu omusajja agenda owasa abaana bo daddala ne bakodde to balowoozezaako wabula weerowoozezaako gwe ng'omuntu ebikola by'Amayinja bimulekawa yaliko wa DP buloko ate taswala atalowooza nti Mayinja yetagana kufa Mayinja yetagana muteeka ku sitesikuba ne mukuba Mayinja gokka ge gama gamutta naye omuntu eyeefuulanga ebizibu omuntu eyeefuulanga obudde obula munno Mayinja afuuse night mayor Mayinja gatuukako ekiseera ye kenyini mu nnyumba ye ng'ayeetya Mayinja asooka yeebuuza Museveni yamutuma ki ama tubabuuzaako mwenna abeekomede ku kyano tuli ku Sula Motors tusangibwa Kibuye Salama Road oba bangakkirira ku Ntebe Road motuka mu Junction ya Salama Road kkirira ku Ntebe Road oba kkirira ku Mirambi oba ayitanga ku Mirambi ng'ogenda gwa ku Ntebe Road tuli opposite n'amafuta gayita African Oil Sula Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde ate ku Sula Motors tugula emmotoka empya n'enkadde bw'oba oliwudde oba olina emmotoka oyagala kugitunda oyagala capital oyagala business oyagala leeta emmotoka ku Sula Moto wekiggwera osobola okubira ku Sula Moto n'okuba essimu 0701 87 91 87 njiddamu 0701 87 91 87 kubira Sula direct mu office bw'oba olina emmotoka gy'otunda gwe n'otugamba nti nze ndi Kabaale ndi Bugiri ndi Bushenyi ntunda emmotoka bweti ne bweti tusobola okuvuga ntujja ne tuginona nga toyagala mbu ate sente zange mbu ate saagala banka ate ffe tuvuga ntujja ntunona emmotoka bw'ebanga namwejja kutambula ku mutindo gwa Sula Motors tutwala mutindo emmotoka n'ebanga nkadde naye nga mutindo nga tejja kutabanya kasitoma waffe so tusange ku Sula Motors abawala abali e Bulaaya abali e Dubai osobola okugulawo akawunti ne Sula Motors ng'oteekako ssente zo okomawo Uganda nga tolinnya boda eddungu libalemu emmotoka abamu muweereza ssente maama nzimbira akayumba taata nzimba nodda wano ng'akayumba tebaakazimba nga busente bo baabuli obonaabona yokukwataga ne Sula Motors oweereza ssente zo ku akawunti tusobola okuwa emmotoka ku kibanja mpola n'ogitwala oyinza ogamba bannange nze nkola bizinensi nfuna miliyoni 2 omwezi nanja ssente nga kakadde njagala emmotoka tujja kuba tukuwa emmotoka Sula Motors ogitwale obeere ng'otopinga ssente paka lw'olimalayo Sula Motors tutunda buli kika kya mmotoka buli kika abaagala eza bizinensi abaagala abalimi abaagala tour and travel abaagala okola kampani nti oyagala mmotoka zino zivuga abalambuzi zonna Sula Motors tukwatagana naawe ne tumanya nti muzeeyi mpa kusimu tukwatagana naawe ne tumanya nti emmotoka tugikuwe tukuwa emmotoka za tour and travel tuzikuwa tutya era ogenda kutambula otya byonna bisange ku Sula Motors Lema muzira nze newunya lemera mu respect lema bamuleka mu nyumba myaka 2 nze newondeka mu a second oba essaawa nze kati omusajja newandeka mu nyumba ewiki nze solo misinga sexy nsanyira okunsi sexy ndabye embwanga yegadanga nenfuna n'apata kuno kunsi teri kiwomanga sexy era nze newunya abawala abagenda ku kyewe bazira n'omala omwaka n'okwata ogwokubiri n'omala omwezi nga teweegasse nze mbannange mbasalutinga I salute you bakadamaazi sisobola mmala okujjako nga ndi mulwadde nesobola kumala wiiki nga seegasse kasita nga mbeera mulamu ebyakisebo birthday zino za njagala okutegeeza bannayuganda nti bannayuganda kino njagala kibabeerere kyangu mubeere muleme kwevu kino njagala kibabeerere kyangu muleme kufuna buzibu nga muwoza ze eno si birthday banasajja banoonya ddala balonkinga mutabani waabwe ne babulwa kati bafunye akakisa ne bagamba birthday naye nga balina message gye bayisaayo omugezi ategeera era njagala bayibuli egamba mbere bagezigezi ng'obwana bw'emisota mwetegerere bannayuganda mumanye nti kino kiyinza okubaawo maybe bwekiti oba ne bwekiti oba ne bwekiti so birthday kyagenda mu maaso n'entebe waliyo ku Saturday
ne wala waliyo birthdays kyagenda mu maaso. Nze sina side saagala politics nakola politics nawagira President Museveni ne tufuna okusoomozebwa ko twafuna mu bulamu abamu tebaali appreciate bantu babeera appreciate gye tuli abalala ne batukyawa ne babuuza nti twafuna abamu balinga bagamba nze Museveni namuwagiranga omukulembeze gwenjagala ow'emirembe saamuwagira lwa ssente naye twafuna obuzibu nti n'abantu abamu batulowooza nti twali mu bizinesi kakati nze ndowooza nti akalulu ku mulundi guno sigenda kwata mu byabufuzi si kubitya tufuna okusomoza baffe abantu nga ba foot soldiers oba abantu aba ground soldiers abantu ababeera ku ground abantu abeewaayo ne bakola abakola be batafuna abafuna tebakola babeera mabega mu backup kakati olaba nga omuntu afunye mu maanyi g'omulala ate tofiiriddwako essaawa ya leero obiraba gwe tewewunya lwaki ba big eye tebali ku program sibi nga be baisooka kuyimba naye olaba ba Fikfa Mike ba John Black ba Winnie Nwaji ba Vinka ba Spice Diana naye nebaze Katonda ndowooza namwe muwudde bwe ziwooma ate munagamba temuziddeko ba Nimulodi ba DJ Shiru ndowooza namwe muwudde bwe ziwooma ssente za NRM ate ze mwalidde si za mwana wa NRM muwudde bwe ziwooma naye DJ Nimulodi azipositinze lijja kubeera kyekasatu ne bamuwa miliyoni 7 naye nga gwe wayimba nga n'omalako omwezi nga tebakuwadde emitwalo 3 so siri mwetegefu nze kuyingira mu byabufuzi nakola n'ebyobufuzi njagala nkole bu bizinesi bwange ntambuze emivumba gyange nkamule eminanansi gyange naye nga nina emirembe toba na mirembe okyayibwa abasirusiru n'okyayibwa abalina endowooza ennafu n'okyayibwa buli muntu nakulowooza kyayagala kati sikola sagala byabufuzi sigenda kubeera mu byabufuzi era nze sina gwe ngenda kuwagira Manja ate ye mutooletoole munnanfuusi omuntu omanyi kye bayita enkwezenge Mayinja nkwezenge Manja yapamye n'atuula mu bbiiwe teyakyuse Manja yenieredde n'asangula nga zza maaso egiba enkwezenge Mayinja muntu muli wankwe nampa wengwa omuntu asobola n'okukutta nga totegedde omuntu akuteeka ku mutwe n'akutta nga totegedde njagala okutegeeza muganda wange omuntu atasiima newomuwa ensi eno yonna talisiima oba omuntu atamatira newomuwa bulamu bwe talimatira abantu abandibadde basiima bandibadde balonadi Mayinja bandisoose okusiima President Museveni ate mu bulamu bwe weewalanga nnyo muzeeyo ekigambo kino kankikubuulire nakugamba nti okufumitiza nsonga ya bwongo naye weewalanga nnyo okuba nga toswala taswala bannange aswaza buswaza n'ogamba n'oyimya abantu nga toswala oba n'ogamba ng'okola ekintu nga gwe toswala tolina akafansonyi ak'obuntu mu bulamu bwe tutambuliramu bonna buli muntu yandibadde asigaza ak'obuntu mu kintu ky'okola banga osigaza n'oba oyingidde muntu ebyo mbagamba oyingidde omuntu oli ku famire oli ku baana ne baana sigazaamu ak'obuntu by'oyogera sigazaamu ak'obuntu kali bwe kajjamu otandika okufumintiriza n'ogamba bannange wano ojja kubeera too much lwa nsonga ki Mayinja yagambe nti byaganye njagala okusooka okubuuza Mayinja ekibuuzo kyange kisooka Mayinja muzeeyi yakutuma ki President Museveni yakutuma ki singa President Museveni yamutuma yandibadde amuwa office nga ffe yatuwa offices era yandibadde asasula payroll naye sisuubira nti muzeeyi alina kye yamutuma ekyokubiri bwe yagenda ewa muzeeyi yamugamba mbu ayagala akola ekibiina kyusa abavuka bonna abali wa Bobi Wine abaleete ne bamuwuliza n'abasaba biliyoni 7 ne bamuwa biliyoni 5 yes 5 billion Manja nako ekina bakira peace for all simanyi peace for whatever simanyi peace vichi all for peace tekyamala wadde omwezi lwa nsonga kimunnanfuusi tayina muntu n'omugala wako ku ssente yafafagana n'omusimbi gwe n'akola bondi ya Benz wali mu Ndeeba era atunda Benz n'atakomawo n'akola hardware eriko kumpi yika namba ye Mayinja Ronald tuba tuli awo era n'akola obubadinaga muzeeyi nze emmotoka yange bagitwala nagitunda simanya motoka bagisika ate olunana ne bakwata olunana ne balumuwa ya katata ani ajina Manja bamu olunana ne motoka ne bagimuwa bwali bubadi bwabwe bamu olunana ne bamuwa ne motoka
tuba tuyawo n'agamba muzeeyi woteri yange bagitwala biki yamwa millioni ebi n'akola supermarket omanyi we zitunula n'agulako n'emagulu 10 ezi yakuwa supermarket kakati recently mabegako wano bakabawa sente millioni ebi bazigabana nawo awo bayitawo lamusheke awo kawoteri kali awo ng'emunyonyo kusasa osogera no interview nga kusasa bamwako emitwalo aga nze tebampa akuwadde 10 Ronald kati bibiri recent bakamuwa bibiri recently wadde 10 kusasa gwe bawako eka emitwalo 2 mu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ku milioni 2 yes netumuleka gwali mukisa gwe yali apambanya bibye akubye diru ye naye ekinnuma nti obutasiima kibi n'obutajjukira buli muntu ofunanga akafansonyi n'ogamba gunde kati folaba fere twakolera sente era Museveni tetumubanja kubanga sigamba nayingira mu NRM nenkola contract ne muzeeyi ne muganja ga sente west era sigamba nti naye kale oyinza olinda n'ogamba akiri ka appreciate banimpa de 10 oba 5 musikubanze muzeeyi yampa emmotoka naye dawo n'olowooza n'ogamba naye wenyomba kanemba muzeeyi Natasha banandaba batya muwoza nandaba batya kuba bafuuka baganda bange kakati ba minister wanagenda nteka prime minister kwatu afuna emikwano ejo olujagerwa mukwano ogwo tubezezaawo ogambe onabanyo mukubiranga gwe nakwatanga gwe sikuyita mwani mu biki abantu ba speaker oyogana nte oyogana tayebwa mikwano jonga gwe bajika kande kati abantu ngabo bwotasobola kufuna nso inogaba naye banandaba batya abantu abo genocide yafuka tata waffe famu tetumana kola appointment tugenda Mayinja gye basiiba baswa nayo baana mu lujje tabagoba ba kamiliyoni kakati mu bulamu bwatosobola kuswala nakugamba nti bannange banandaba batya oba weewuunyisa oba fuuse kimpemepeme nedda pate yabadde y'abantu ona nakati pate sikyagenda mu maaso era pate togamba nti ono yayimbe nti ono yayimbe abantu bakyagenda okuyimba bangi naye nze ndowooza alina akakundirika abantu abafere oba bayite ba mafia ekira Mayinja alina something wrong ali mujita depression desperate what mujita mutya alina ekimubuzaabuza disparate agana abayuda maani ng'ali mu parliament n'alaba Geoffrey Utaya gwe yasooka n'okusoma ali mu parliament n'alaba Kayemba gwe badasamba nayo mupiira tabadde na kibiina wadde ekya bandi ali mu parliament alaba Minisita Kisemakula alina address alina wasange nti ku papazi ate buli lunaku wasobola okukola emiliyoni ezikka wansi wa 3 plus kati neyeezuula nga ali aganaaga neyeezuula nga agamba kwegamba takikiriza mayindi ye takikiriza Bamayinja abo ebintu bye balina obikola bifo kuba Mayinja bayimbira tuli ku bunkenka n'agula ensi bali basajja bamanyi nga n'abantu bagamba tugenda mu Mayinja tebana kye beekola mu kifo ky'okukola badda mu bakazi kwana bukwani nakola sex era nze Mayinja mwewuunya alina omugongo wabana kala kyagalamira ku muntu dakola sex abasajja bakola sex abo nga basimba n'okusima ne bagamba nti next fe twagendanga mu trip omanyi nali mu Eagles nga tugenda mu trip ne tumala emyezi 6 nga tutukomyeyo Kampala myezi 7 8 mwaka ngemotoka tatunudde ku Kampala naye nga bunaku tubeera ku kyalo kirala buli lunaku nga tuba ku kyalo naye nga asobola okugamba next who's next nze nte Mayinja okuba nga akyalina omugongo ogukalubira ku muntu waliwo ekiseera Mayinja twalika Mayinja munnanfuusi kuva dda eyamalawo n'ekibiina kya Eagles muli wankwe oyo mulyake omusajja omuzibu asobola n'okutta nga otuddaawo Mayinja twaliko ku imbe kaapaawo bagita aperandi nga baguza kivulu ennyini yakitunda bwe yakitunda yakiguza kadogo n'akwana omukazi omuwala bamuyitanga Liizi nga mulungi nga mweru nga mumyufu nnyo kati TV zino zi flat screen zaali zakajja omwana amugamba njagala TV Mayinja bamwegalira okujja okuyimba kati nga muzanyo gutambulira ku ye alina n'oluyimba olw'amaanyi ani agula ensi kuba tugitunda Mayinja abayimbi bonna bayimba Mayinja n'agaana okugenda ku stage n'atandika okwagala okwasa ebintu Mayinja n'agaana n'agamba njagala TV njiwa omukazi ansabe TV ampeeko fe twatya Mayinja Mayinja n'amugamba
katukuwe sente otumala okuyimba ogenda ogule TV jikira onako yalutunda daddadda Mayinja yagaana kadogo yava ku mulyango n'agenda agule TV ajiwe Mayinja asobola okuyimba yamala kuvuga n'agenda mu town n'anoonya TV n'agigwa n'adda n'amusangawo n'amukwasa TV n'ayimba omusajja oyo omu ku baatundanga omanyi basajja bwe baayinanga ennaku mu group omwo nga onoga nti Easter Christmas yali ya misa kikalenda Mayinja bayina ngalumu eggaba bayinanga ennaku zaabwe ze bagabananga Mayinja amusanganga nga yeefuuli Mayinja atundanga olunaku lumu n'atunduza abantu 10 wasanganga ku Dick Production Semmango Mavini Baba Owenkoko Steven Kapo nga kuliko kadogo mulala tomaina bwafana nga emujeko wembara yatego yaluwa fetu aberanga kusoza Mayinja na muntu asinga ngokubisa bane yalinga Mayinja ngo olunaku lumu atunda emirundi katulaba guno tuli mu mwezi gwa kutano kati guno gwa kutano badinga batunda naku za December oba January omwaka ogujja nga sente bazirya dda kati nga bali wakutambulira mu kwefuulira abantu so kati Bible egamba nti kyosinga kyolikungula ebyo Mayinja byasiga era ebyo byakungula ebyo tebimutuuseeko kati era olaba ne misa kyokubanga okwabula ekibiina yabagamba misa kyayina ebyuma lwaki misa kyayina ebyuma batunga bo bayina omukisa nti kampani zabawanga ebyuma MTN zaani ezo zibero ne Mayinja tukanga n'agaana okuyima ne bakola ebyuma byonna ne babimalawo kati lumu babikwata nga baagala sente misa kinakwata sente zekashimane n'awaayo asasulira ki ebyuma ebyo kyovola ye yabikwata so omuntu munnafuusa talina nansonyi n'agamba nti bannange nina abaana abatosa n'okufumbira bakodomi bange banandaba batya wano kankole bwe nti sijja kufuuka kizibu nnyo erinsi ate oyinza nofuna ku nsonyi n'ogamba naye nalweyisa anandaba nti akuba jjajja nalweyisa onjogera naye nga muntu nemba nina akazibu jjajja nalweyisa gundi anandaba atya tulina abantu kati fa okwefuula osobola naye waliwo ogamba gundi anandaba atya su anandaba atya gundi anandaba atya kino sijja kukikola keeko obuntu nekakuddamu naye omuntu muzayo omuntu bwatuuka nga mu maaso gonaga nti nze siswala muwe space taswala wabula asobola busa Mayinja afuuse night mayor Mayinja agatuukako ekiseera ye kenyini mu nnyumba ye ng'ayeetya azuukuka amagemage ani andaba ajja kutuuka okuba nga takyasobola kutula mu hoteri okulya mmere nga ne waali aswala kuba kati afuuse wabulabe eriye omuntu yennyini afuuse butakuye mu ng'omuntu era mu myezi nga 3 Mayinja bwe mutamusanga ebutaabikamu ojja musanga muli abu yabuuzizza gwe yakulabyeko gwe yajja nakubuuza gwa nti yajja nakwebuuzaako kati anti what is meaning of that oba nawe osobola okukitegeera nze nange tambuuza nga yagendako ekazo yagendako ekisozi yagambye yagenda esudde n'eddeni maka simanyi wayije puti nga asooka atulage ng'agenzeeyo ng'abuuza abantu bamugambe nti biganye ani ye Museveni yamutuma ki Mayinja asooka yebuuza Museveni yamutuma ki Peaceful oyo yamulema ne bamuggyako engalo ne bamuwa bizinesi bilioni 5 gwatasiima ko omuntu atasiima ne wolimuwa obulamu bwo bwonna taligenda kusiima ne wolimuwa ensi yonna talisiima talimatira kubanga Mayinja talina Museveni kyeyamutuma tinakutuma kino ekyokubiri Museveni akalulu akawedde yafuna abantu milioni 5 plus omuntu yafuna milioni 5 plus tosobola gamba nti muzeeyi binnemye ebiki bye nakutuma kati alina bamafiya bamukozesa bamugamba kati kubaye ejjinja batuwokyeyo kubaye ejjinja batuweeyo 8 batuweeyo 5 eyo mistake eyawako eddenso bikubanga tamaze kubuuza mutima gwe buli muntu alina omuntu ow'omunda bw'obanga ogenda okukola ekintu sooka ofumintirize obuuza muntu ow'omunda kino wenkikola kinalabika kitya n'asigalamu ako obuntu kubanga omuntu ofuuse nampa wengwa ofuuse enkwezenge ofuuse kizibu eri abantu dakiika 2 Bobi Wine yagenda Bobi Wine namugamba Bobi mbaddange mu nsonyi omusajja ye namulabye omusajja ng'aweddewo tatajja twala ggwanga oli omusajja kituufu eggwanga takyalisobola amazima nagendayo naye mu nsonyi we naye nani ŋŋenze kubega musajja namulaba takyasobola ggwanga ayinza n'okufa tasobola kuweza myaka 2 nga tannafa nakiga dakiika 2 n'avaayo najja nakola peace for all tuba tuli awo naddayo ne bamwambaza enkofiira temutuuka tuba tuli awo nakoma muzeeyi saasira abaana bo omusajja agenda owasa abaana bo daddala ne bakodomi bo tobalowoozezaako wabula weerowoozezaako gwe ng'omuntu liyale tudde mu reality kuno si kuvoola ate si kuvuma gwe Mayinja ejja kugamba nti kuno kuvoola kuno si kuvoola
ate siku that is true eno ya reality jotagala kuwulira Bible ganta mazima gali bafula beddembe ate Bible yemwe yogera mu Matayo 10 gamba muli balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa byamanja bimulekawa yaliko wa DP bloko tuvuddeyo simayamba de PPPU agenze mu nupu agenze mu NRM ate kati muze ibinnemye bikulemo maze kulya bintu byabendi kiringo okwana mukazi na tomalako ngomuzadde mu n'abaana bana na tomalako omusajja kala kasakuza demu n'abaana ogamba tamalako bwabadde akufunde okuzala mu abaana ngoso gaso okumalako kakati Mayinja waali afuuse night mayor afuuse obutwa eri obulamu bwe nga ye ati kati temanyi naye kenyi tamanyi talowooza tafumintiriza tamanyi kitege obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi mumulamu manja kana ogenda kwa na business dala ngogenda kwa na business botamala kuita balo ya bamalayo bonna bali mu gwango so kwa na business ne wini dolondozo mwetirako kubanga manje so kusainga na contract ki omuntu yefuula ng'obudde ngabizibu ng'obudde ataliko katikitiko badakiika omache kitege atakaswala atalowooza nti manje yatagana kufa Mayinja yatagana mutaka ku stress kwa ne mukuba Mayinja gokage gamagamuta otedaga kusiba nayo ni mufukide kikoli monga ye yetaga kufa Mayinja kwa Mayinja my god kwa kama olowooza ku Mayinja n'otuula w'otudde n'olabanga tosobola kuyimalayo naye tumusabire Mukama amusaasire eddakiika 2 alyokakwako omukazi we namutwala mu kyaki n'agamba mulokole tuba tuli awo avuddeyo tuba tuli awo mbate ngenda kulangira esibanye obulwadde tuba tuli awo nti ate nvuddeyo kati omuntu modulo oyo nze ndowooza nti nno kyegambire nti mu myaka nga 2 ku 3 bw'otamusanga muri abu anaaba tatudde concentrate nga ku ddagala lye ojja musanga muri abu oba ojja musanga butabika naye enjaga byonna abikoze mu muwanja ki byonna enyimba ziyimba yayimba tuli ku bunkenke ensi tugitunda najja nayimba muzeeyi kano waakakubye nga sibitegeera anti Mayinja si musango nkyenkugambye nti nno mu bulamu bw'otutambuliramu osigaza omuntu n'ogamba nemba nekizibu gundi akola ki njakubira gundi akwate essimu naye omuntu eyefuula nga ebizibu omuntu eyefuula nga obudde obula munno omuntu yenna abulwa munne kati olaba banne bamwabulidde era olaba nti yasigadde ku ki yali mu bbanga kati nze kimulumya omutwe alaba Yudaman abeereta mu parliament nga nze ndi wano Kayemba ayingata parliament so nga nene singa teyabuzabuza bannayuganda n'agamba nti kati kanyimire ku nuupu o maybe singa aligomba oba kanyimire mu NRM maybe singa alina waali naye olaba nti ye kennyininyini yeyekomerera yeefukidde ekizibu nga ye omuntu ku bulamu bwe so nze ndowooza nti muntu mukulu ate nga just afumintiriza ate yeegayire Katonda amusaasire Katonda yaba amusonyiwa radio yani nga si ye yange nze saagiramu zaako eyo sigigulanga obuzibu bwa Mayinja entegera ye mulimbe mutawaanya ayina tsunami ku mutwe ayina tsunami ye kennyini ayina obuzibu mu ntegeera ye kyova olaba agamba nti okumutegeera olina kubanga otegeera nnyo ng'olina tsunami ku bwongo bwe buzibu bwe kubanga nti Mayinja opposition esobola okumwagala ku kye yakoza aba NRM banasigala nga bamwagala kyoko kyebuuze bayinza omuwa ssente oba butamuwa naye ne bana baba bamuwadde banaamwagala kuba kyabikola kusaba ssente endala naye omuntu atuuka n'agamba naye abantu abo batukyayisiza ne Museveni kyova afaamu tetufunye Musa atuuka n'agamba naye bano abantu bano bantu ki Abaganda abo bavuganisiza Obuganda bwonna otunnya omusajja nga Muganda nga yeefuula nga bannange yeefuula nga omukazi w'embiro ono Mayinja yasusse enkwe susse kizibu kubanga newe bigatta byonna newoko bannange that is too much kyenga nti omuntu atafumintiriza atalowooza atejjusa atatya kuswala mu bulamu ofunanga ekintu kiga nja kuswala bano ndaba batya ako kakusigalemu n'ogamba ak'obuntu kakuggyemu kkogambe mukwano gwange gundi ku mikwano gye gikulya rawundi ogaye mukwano gwange kati nga Ketti musajja mukulu oye mukwano gwe soko gaye Ketti wananda wangakoze kino
sente tuzagala kubanga tatuganye ffe twagala sente ne sente ina weekoma abantu abana sente abali emulago wali naye nga tebamira tebakwa ki bali ku oxygen nenga ne sente tesobola kugamba nti kankole kino ng'alina nzibu naye onowulira oli ng'alina mikwano gye nga kubanga waliwo ekintu ekikoma sente ekoma naye life gye tulimu bwe tuba mu bulamu tuli mu lugendo olw'obulamu obwa challenges tuyita mu challenges nyingi naye mu byonna ekigatta giba mikwano n'abantu b'okolagana nabo naye kati n'obaana ne poti ng'ogitunda nga gwe Mayinja nze sobola kugulako kwamba nti Mayinja Byona n'ogenda kunfuukira ekizibu kati Mayinja alina kukola ki asooka kakkane yetondere yenenye eri Katonda alina kudda wa Katonda mumwamulese atake Katonda ku mutima kali Mayinja osobola mugamba ti Mayinja anyiiza Mayinja atama era kati kyengame kyekiri kati ozawa kife muzeyi nakeera kumanja nagamba nti full figure advisor okusinza ku byanda byemu obwesimbu n'obwesigwa nagamba nti onadvisor oza lwaki bo tabawa mirimu bangi nnyo abaagala ekifo kyendimu era mubalaba bakaanaawo bapambana kati bali ku muwoozi babalaba ne bagamba ono si muntu omuntu eyeefuula bw'ati ono ayagala sente mumuwe sente agende ne bakuwa sente nazo ne zikulemerera n'ozirya ne wulira nga tezikyawo era mu bbanga omuntu yenna alina weetaaga okuba nno nga toli mu bbanga naye kati obeera mu bbanga nawe baana olina kyotunda abantu bati okugulako omuntu agamba onakola naye bizinesi ki eyeefuula bw'ati omuntu walaba ku mmotoka ate eriwa gundi ate gundi ina ate bampana ate dakika bbiri mbw ate erabise bebimaganyisiza ffe nga ffe kyova olaba abasajja owu nabo bakola n'okwogera obulungi boogedde obulungi temutegeera beesiza kubanga gongamba nti bonna wakiri wandiga abamu baaganye oba binnemye kubamu teyalowoozeza mbanze kyendowooza ofankine kapaki nalabye yabadde ku sho ne agamba mufulufiga oba kwogerako banamawulire mulina obuzibu mulina akavubuka akakona akalemerera ne peji naye si yako abantu balowooza nti yaako eri ya matankane mawanga 3 kanchaza kupeja kukolera tamuvoola kakati bwe nakolera nafuna era nabeera nga nkyazaza kati nemutwalako nembagagaba nga bamu ne bamuwa sente kati lumu mama Fina ajja okuwa omwana wange ekyogero nga nakazaala nesabira miliyoni 10 ne bazimuwa temwaziraba agule motoka yagigula menti tunonye motoka omuntu alina element ne mutani wanakumasagazi munyarwanda gwe kale kyenyamiza omunyarwanda n'okubanga abonyabonya omuganda mu Uganda ne bonna baganda baffe kakati mama Fina ankubira mbuzi omwana agule motoka nga mugamba nti yagula motoka kati tuba tuli awo simanyi na kwekyajja kumwogerako tuba tuli awo nga ndaba omanya omusajja yatandika ddamawulire ne bakasuku bamuleka bakoze peegi bafunye zi platform bakoze biki ye yeremererwa sita nemugoba yavumalidde Jasmine nga mbo baliwo okusiga buchayi be bantu batandika okusiga obuchayi fe omwana tukuwa ebikono ku Brian White nalinga ne sipapa nga jewa sipapa ebigambo nabeta nga jewa Brian White ebigambo nabeta wa sipapa ngata akomerera bakasuku ne bakafuko babeera nabo ate unave wa sipapa na dai wa Brian White kwegamba ali awo nampa wengwa mutabuzi natabula kajiko natabula musajja naye singa yali mukazi ola kiwulenge nga kasajja kakati bwe bamugoba ku star nabeera awo ensi ekome kati bwe yafunye ka program yerabanga Katonda nafuna bamwambaza engoye zino zabagamba gundi ya nyambaza bamugamba tereera tewenyenya tula bulungi olugoye luyulika ate telupasuka zipu toluza no nga lusowosa ewuzi aje nagenda engatena mujira beno simanyi jibula jibululu simanyi biki ene sate no jema akano kali kumbe bamwambaza bewana mamata mabuku abakaizi abamambuluga tonna bana kuyiga kwegulira ndagwe ya nengoye zoyambala bakwambaza no yimya no gamba gundi ya nyambaza nonsense those are stupid people tonna bana kuyiga kwegulira lugoye kati bovana yogere biruma abantu oba amazima ngofuka mubi
kakati omuvubuka oyo alina ka program kakola kaliko ono omulenzi eyesimbawo omulenzi Moshi ne Ramiti kakati aka program ako akakola ka program kae bakafuula kizibu eri entertainment jukira omwana omuyimbi bw'oyimba oluyimba olutwala oddukuba ku TV olina okola producer simanyi owa program aziyingiza mu computer ate ne producer owa control room simanyi ate ono wachi bonna bagala sende buli omu bagala sende ne kyamikairi ogenda okuvayo nga abasajja bonna bakuba baseko bakwabude baba basajja nga ne sende oziwaddeyo nga n'oluyimba tebalukubye oluusi ne balukubako katundu watiza nyimba z'abaana zola bazivugako ne bakajjayo kale ate bino ebisiraani ne bidda mu program ne bikwata abaana nga kati ngoyo omwana yayimbye lusuku lwa sementi abayimbi bangi wano bayimbye ennyimba era bayimbye ennyimba bagira mu nnyimba z'abantu Gulavu yagira mu kafeero Jester yagira mu eri wamala nga bote bamafuka kizibu kwenkanaawo naye bakutte entertainment show agifudde ekizibu bavuma abaana ne bamutamya ekintu esawa yali olusuku lwa sementi bani badi appreciate gye bali kubanga oluyimba luddamu bulungi oluyimba lw'omugenzi fine wa Moze Radio naye yaluddamu bulungi ne lunyumira abantu era ne lufuna views ezasinga ez'omugenzi Moze rest in peace bani badi bamwaka credit ako naye ne batamuvuma kumutamya kuyimba kintu kya kiki kubanga bateekamu nnyo omuyimbi w'oyimbira oluyimba atuuka oddukuba ku TV olabibwa abantu obulamu bw'oba oyisemu n'embona abana oba oyozeza amasuwaani baba bakwebaseeko oba okubiddwa oba obonyebonye oba okoze buli mulimu oluyimba okutuuka okulukuba naye bo bagenda bakola pulogulamu bwabwe leero tugenda kubeera ku gundi mujja kutusanga ku kifo gundi tujja kubeewa gundi ne batimba abayimbi 4 owulira nti okuyingira bwereere kati gwe nojja okuyimba ng'ozze kuyimbira bwereere gwe omuyimbi ateekamu esente zo mu luyimba kubanga bakuyitanga upcoming noyimba bana banakitende bonna babayimbisa noyimbira bwerere bo bagenda ku show bagiranga nti ya bwerere kubanga babeerawo company zitaddemu ssente ng'ebyokunywa nga byani Lwamiti gundi yamuteekanga mu ssente yali rock bomb baina bakifesa basoosaayo oyagala katale muri babiri peya mitwalo 2 mutwalo baba sololeza ddala yasololeza ne sente nagonna akamotoka kakati bw'okyogerako ekyo abayimbi bakitegere kubanga nze kyenjogera nkimanyi nkisiba bakesira tuwayimbanga n'ofika amafuta n'ovako n'ogera n'oyimba ne ze bakufuuye ne bazikunoonako nga tebakusasudde naye ne ze bakufuuye Lwamiti yaŋŋambanga maaso ku maaso tugenda tuzigabana wakati Sekamumalu yanfuwanga sente n'abantu abalala nga tuzigabana wakati yakeeranga ku makya n'asindika makalebe wange tukaduuka na sente ze banfuuye wakati nga bw'otazimwe tojja kuddayo ku show bagenda kuvuma bakogereko ebigambo nga muzigabana wakati naye nga bo basolozza tebakuwadde owulira bulungi nnyo kakati ekyo wekyogerako gw'obeera mubi kuba kati ali mu kunoga sente mu ba upcoming be bavuma ate bavuma be bakomerera mbu ebimba bibiri naye benakala akana kawaddeyo matama buuku oyo muleke kamuwadde interview kati bakaizi basazeewo okugamba banonyekana akaana akagamba nga munakazaalamu mubanyiize mubanvume ako nakakwasa Katonda omusango gwaguli wakati ne Katonda sirikaddamu sirika wa views agenda ayimba oba ayagala erinnya naye talina bakankera sirimuzaalangamu naye sirimu waki kati bakaleese mubanwanyisa mubankuba kubanga balaba nabatanzi basinga okuwoma bavuma nabatanzi bavuma buli muntu bavuma bapcoming ate nga bapcoming be baliyamu sente bakolamu bushows abaana balina ekizibu babadde bajja bafa kutuyako interview najja naganjo kyayo nenjo kyayo mafuta sirala kya misana n'omukwateta n'omukwatira omusanvu ng'omwadde ne interview egeno musasuza ate n'omwokyayo kati kubona niyayitaga munne nze nabagoba lwatu sikyagala pulogulamu zammwe za ŋŋambo sikyagala entertainment show bwe nabanne beyagala okuyisangawo okweyogerera ndi wa mimwa gyange nja kukwatanga essimu yange mbeyogerere mbiteekeyo abanjaga bajja bisheyalinga nze mbagamba okuwangala mu bantu abatakwagala wanga n'abantu 5 bana abantu 5 nga bakwagala naye paatu kye wankoze jjo ugwe ye ndi mukaba ne kye wankoze jjo leero ddabo wanga n'abantu 5 nga bakwagala okusinga okuba ne balekisi omutabana nakumasagazi ngali wana ankuba Bukenya uno w'omutwe bontwe man yasaba Dubai kambe ne basula mbe n'abantu bange 5 nga banjagala 10 oba 2 ne nagamba kuyimbira abo nja yimbira abo kubanga babanya nyimba zange bazoro bajje batule mu show yange basasule siso agandi njagala kola concert yange nawe ntunda ticket zange online njafuna nja kumandi aba misigu ntajja kujja jagula meza yange milioni 7 mfuna abajitulako bawereza abajitulako
obajja kujja kubanze gwayagala ndi mukwano gwajja kunyumirwanze nyimbira abanjagala naye kuddaawo kubeera okusika oba okwerumya oba okubonabona kati togamba toyogera ku full figure tomogera ko show yebefa nze nazimba platform zaabwe namusabira sente n'amafiina namutwale wa adamisi namusabira sente ayo aveya yogeni natekawo omukono n'entega ne mugampaako kala yogera full figure tasho yange nga bwe yantuuza ku platform y'engizimbe satasho nga bwe yangamba musabira sente wa adamisi gundu satasho nga nali musabira sente milioni 10 wa mama fiina agule motoka satasho motoka agigula oba yagula element nokatuna kama sikini ako kaludde mu mawuleke kasoka bakasiku naye bakasiku bona bakayitako kale awo kanna kunkonyedda talina wadde page gweno muzayo ina page eyiyo nono bukenya tategeera ina page naye talina wadde page aka kasajja akakulumbala akakoneddako kana abana abansinga obukulu tekaina na page yamanga magate katulako obutuzi nga mukozi page y'abantu basatu yabesonde aina buzibu nze simwinako buzibu nga naye busiru bwe bwenjogerako katoyo kapale namukwasa katonda nze namusonyiwa kapale yavuma omwana wange omutata ayogeranga kigambo na kimu yazizza kyo omwana awatali musango kota na kyali amukoze simanayika ya katonda nze kapale tangamba nga konti gye nfanya nkutwali wano bakwe sente tankolera nko musho yange tanyamba nga ko sina kingata na kapale talina page oba ntina page mweta ganjogerere sina naye yabadde abeera kulani kati nga nvuma nga buli watuna mu kamera nvuma buli wakwata essimu ye naye kweka nga nvuma nali ndi awo nga alwadde atandise okuboteka botoka abantu bonna bonna beyali awaana tebamuyamba dankubira essimu nemugaga siri wange tojja wange naye nina wendage omugaga wange jangu oba onsanga bwaja nansanga omugaga wange namukwata milioni 6 namuwa nemugamba ono mulwadde ye n'ebizibu biti nangamba ye ngala binakwata milioni 6 nazimwa enkera yakeera kubira mugaga simu nakubira mugaga nangamba nankubira essimu buli kumukumu ate nze ndi bize gwa mwese wano natuka mweza message oza mote muli avugalako mulira bakachimmwe nga aweleza omugaga omuntu yakwadde milioni 6 leero enkera oye kapale samutwalawo kana mutwala mbantu nga banane bamuwe esente na mubuze namugamba konti mpaeko oba mpayo ye ali antu tewani naye yakeranga kumacha navuma mama fina navuma bani bwe tuli ababi tuli abalogo yavuma muhanje natuko mulange namuvuma n'abaana be namuvuma obulogo oyo kapale sobola musonyiwa nesa akwera byabe yankola oba be yanvuma wadde omwana wange omwana nga agenda kwasanga ebyo bintu ku social media omwana nga ndi mugamba ki yeye yazizza kyo omwana tewali nze kapale siri mukwano gwe sina na simu ye namawunya n'okunonya simu yange ankubira mbulira obulwadde bwayina mbwabotoka owulira kati nze namusonyiwa kubanga Bible gamusonyiwa nga abakola obubi abantu bangi batukoze ebibi bingi naye so akwerabira ebyo namusonyiwa tasobola kubeera mukwano gwange bino ebintu byawukana kati ne mu anje asobola musonyiwa natasobola muza mu comedy store yes ekyo kimubonyabonya kaizi yaddako n'oyo nako akasajja kakakulumbalaako kayibula nako kajja kumala kwetondera ggwanga ne munakola pulogulamu ezifaananisa ne muvuma abantu temugenda kwenkanya situla kalinnya temuli mwenkana mmwe mamasikini muvumya abantu musiza obukyayi muvumya abayimbi bwe mbaokola entertainment show kiringa wogamba nti ntunda mmotoka ate ng'emmotoka munako njikuulako sepulingi njijjako ki eyebeera bizinesi ng'emmotoka njipama mwebeera bizinesi okola entertainment show ate okuwa abayimbi n'okuwa muyimbi n'omuyimbi oyo yagwa ayimba biki oyo abudumulasi yagwa gwani kankubule muganda nange gwe muzeeyi ffe tubaddewo ebbanga lyonna twakola amanya gaffe twagakolako obwo bupulogulamu obwo kisirusiru naye obwo bupulogulamu okuva lwe wajja mbu olugambo mbu simanyi biki simanyi kolokota simanyi kalakata simanyi biki bwatta entertainment music entertainment bebamanyi omuyimbi yagwa bebamanyi omuyimbi atakyaliko bebamanyi omuyimbi atafumbirwa atalina basajja bebamanyi bawooli nabo balina ebizibu nga lwaki beekolako ku lugambo balina akakazi akafuka ku buliri basooke bakola olugambo lwoyo afuka ku buliri abasajja ba Uganda bamuzira yayagala ezzike ly'ekisajja nelimuwawula ku mayinja ezzike nga liwoza I can't force me don't force me I don't love you baby nga luwoza baby asula wanyina ali awo talina mwagala yina afuka myalaja wana mubule kwagala babangale abawunya katungulu kimu ennyuma lwaki bakolako oyo olugambo naye nokola olugambo n'ovuma omuyimbi asooka ne baddaani mugula abatayogera basajja batuwa chance tano begabotawulira bigambo n'obavuma nga bwe bagwa abakazi b'amaanyi ba Queen Florence nakati b'amaanyi n'okuba nti omunezi yansiima essaawa zino n'olukuba n'oluyimba olwafulumya ejjo era tebigenda kuddawo twakola amanya gaffe ne brandi zaffe nze fulufiga mbaddewo abantu abalwanyisa fulufiga balooza ni mugenda kunsuula temusobola kunsuula
mwetaka akana mawulire ne mweta bani mbu mukwefulu figa ne munjogerako ebigambo nze ndi self made na branding bwa Katonda kubanga ndiko mukisa okutalina buyinike kino nkiddamu bw'oba olwanyisa fulu figa musuwe sigo wandeeta abapa wabiramu wawabira mulaga wate munsobola mutu semba minista mutu semba temunsobola ndi wamaanyi okusinga bye mulowooza kuba ndiko Katonda na branding bwa Katonda nze TV za mwezo program za masiza za ntondawo era nze nabagoba nze kaiza wadanku esimu nagoba interviews namukowa namumala Alex namugoba lwatu namumala mbitibwa nedda muganda wange kitegeeza nti wowe oyimiridde muyimizi pampu neteekamu yinginiza oh my god sura waliyo diesel afaana bwati diesel ono paraffin ne bwawunyako ga awunya paraffin nedda Uganda bannange nedda tukkiriziganye ate mu nansi tosobola mwavuwaza kwenkana bwoti n'okwatana nga bate kitegeeza watakagwidde mu kadomola mu kikacupa ugalaba nange manyiriza alinga munanasi that is too much kinewunyisa ntunuulira ababaka ba parliament ku bintu bino butabyogerako sabbuuni alinnye bino kirinnye naye olaba nga pata ezo zigenda mu maaso tezigigaana abasibe bali mu makomera tebulwa mmere gye balya kwegamba waliwo ebintu ebiri mu bannayuganda abantu bebandibadde boogerako naye nolaba ng'oli atakyewanna bwewanizi kyannaku naye tusabire eggwanga lyaffe tusabe baganda baffe Sseginya ne Ssewanyana abali mu makomera n'abalala abali mu makomera abaasibibwa Katonda basaasire oba ebbanga liggwako abasalira oba basonyiyibwa kubanga buli muntu akola ensobi asonyiyibwe naye kyennyamiza tekiruma kuba nabo balina famire kibi nnyo kiruma n'otunulira mpaka parliament nga tosobola kwogerako ekyo kubanga ye ateekawo mmotoka ate emmotoka bamuwampe naye kati gwagula akamotoka kakekkereza akayingini nga wagamba nti oyo dizero ng'ogisimbula ng'ekitandika ng'ekekema kyannaku naye nga obwesigwa nze ebintu byonna banamu bantu banenya sinenya President Museveni nenya ababaka ba parliament nga twagala okukyusa eggwanga no tulina kukyusa parliament yonna kugiwa kutaka ku ddongo kubanga tolaba n'aba opposition basifukamira fukamizi maama anite maama kati agenda kwogera ki kitega talina kyagenda kugasa bantu so munnayuganda wonna woolo olina okumanya okubeera okustandinga strong n'omanya gwe kennyini ky'olina okukola nga gwe n'okusigala nga oli w'amaanyi n'okwekkiririzaamu nabi omwana yeesudde Dubai yavudde ku kizimbe n'agwa abaana abagenda okukola kyannaku abaana bava wano ne bagenda bambi abaana abo ne bakadaama ng'oggyeko olwayo tuba tukuba ne tuboogerako ne tukola tutya okubajjako stress naye bagenda nga balowooza okufuna ku kisinga kye bandibadde bafuna tebagenda mu bubi era omuntu aba agenze kukola kunoonya ekisingako ekinaatambuza obulamu oba ekyongera ku famire ye naye kyennyamiza nti batuukayo ate ne bafuna okusoomozebwa okwenjawulo mu bulamu bwe baba basisinkanye mu bantu be basisinkanye bakolera ogeruka nga n'omuwala atuuka n'okwetta naye nze nalowooza nti omuntu w'otuukira okulowooza okwetta si kyakufumiitiriza eno ensi tubeera mu challenge y'obulamu bw'etutambuliramu n'okusoomozebwa okutakoma tofunanga kirowoozo kwetta abantu bangi abanoonya obulamu mu bagagga bavundu baliko oxygen tebabuyina gwe obuyina ovaayo wetta tofunanga challenge ensi eno osobola okwetta leero ng'obadde ogenda gaggawala mwaka gujja okyuse famire yo yonna nga gwaliko omukisa ebintu bize bikyuka mubiraba mutunye baganda baffe bakidemani bwe twali tuyimba nabo afuna milioni 45 mubaka wa parliament honorable you get it so sikuwa suubi wette sikugamba nti amaanyi gakuweddemu kuba teri mbeera ebeerera fumiitiriza sambeza Katonda mu mutima gezaako okulowooza nnyo bwe banoonya ssente obugagga ne ssente byawukana abantu abamu banoonya ssente tebanoonya bugagga obugagga ne ssente byawukana sooka ofuneko ekimu abantu abagala bifuna bibiri bamanyi ssente bwe bugagga najja naafuna n'amansa n'ajoga ekirala mugendere bye mukola biziza bakafa abala mubeera ku social media ne mweyambula ne muteeka enkudi wabweru ne mwereega ekiseera kituuka omusajja ayagala kuwasa akala agoka vidiyo bakafa ne zikukwata n'oyagala okwetta kati sawa eno sooka olowooza ky'oteeka ku social media kiki mwabafukwe ku buliri bakuwaludde obusolo buli bweru ensi ejja kukeera ku makya ng'omuntu agamba
Saje ntwala kiwulenge ekiwooma avuma abaana bato banna batanzi mukulu aleta wooma n'abatanzi basinga okuwooma manyi lwasa bonna abendako kati lwasa bonna bw'abayita nalabanga n'abatanzi abasinga sukaali ate obuzibu buli nti n'abatanzi nabo balina omusajja n'abaana bamwegwanyiza oyo gwalina nabo omanyi bo beekwanira ate n'abatanzi bakwana mukwana ate bo beekwanira kubanga wakirabako lwatu wano nga bagenda mu kirabu ya lwasa bebeetwala be bamwetega omanyi bo bamanyi okwetega omanyi abantu abo kale balimba ate n'amataala gaki amataala kala yandibadde ye nayo chance gye balina kamera ze bakoleramu z'amaanyi babeera mu mataala babeera mu kamera ezo naye w'omugwikiza mukama n'amukuwa ku live n'omulaba ng'alinga ebinyinyi lw'otegeera nti bulijjo eno mmome abo bantu abali mu kamera ezo zemulaba ezo kamera lw'oli mugwako ku live woti nga talina mu make-up basasula n'aba make-up n'abeeraawo nga ye wa make-up kumukola akabala okazibya otya ate eno damage ogizibya otya naye lw'oli mugwako ku live bwoti n'olaba sikini evunze bw'otegeera nti bulijjo mmome bulijjo mulabira wala ezo engoye ze beeyazika ezo mugundya nnyamba zeezo so nze ndowooza nti abantu basooka bafumintize nnyo muleme temwetta temwemalaamu ssuubi omwana kola sente zo ojje kusula moto oguleyo akamotoka funa esimu yasula moto esimu yasula moto eri 0701 879187 tusangibwa ku Salama Road oba ku Ntebe Road kwata tuuka mu junction ya Salama Road ng'okkirira kalenda kirirawo mu junction okkirire oyongere okkirire ngadda ku Mirambi oba ku Ntebe Road tuli opposite na African Oil yesula moto sula moto tugule motoka zonna osobola kuba ng'olina emmotoka ya bbeeyi ng'oyagalayo ka capital otandike business leeta emmotoka ate osigale nga weevuga leeta emmotoka tugigule tukuwe sente ate era tukuwe n'emmotoka oyinza okugamba nze nfuna busente bange butono njagalayo omwana n'atambuza fruit osobola okugula emmotoka wano mu Uganda buli kintu kisoboka nawe oba otambuza munanansi osobola okugula emmotoka kusula moto otya nti gwe bagambe nzinza buli mwezi nsobola otta emitwalo 2 buli mwezi nsobola okwetta emitwalo 3 ekikulu omuntu gw'oliko ye mutuufu ate sula moto gw'oli naye wanotapangisawo wawe ekyenjawulo ekiri kusula moto wanotapangisawo ali wawe era ojja kumusangawo tojja gamba nti ate yaneefuulidde nti ate nasanze taliiwo ate wano wawe gwe jangu kasomanya nti wenteekayo akasente kange nfuna lisiiti bweti ekiraga nti nsasudde naye nasigaza kino keero gattegatte bakolage emmotoka gy'otwala nti yeno bagambe esente ziwaddeyo mumpe emmotoka yange ekyo kikola kusula moto wokka abaana abali e Dubai abali ekata eddunguli baleemu emmotoka muveko ebyowooza sente nosanga famire zo nga yazirya famire sente yazirya akabima tebakazima n'otuuka n'okwetta weeza sente z'omuntu gw'onoogamba nti sula gwe naweeza sente zange ekyaga naweeza sente kyekino emmotoka yange eriwa nti yino weevugeko naye ovudde mu kata ovudde mu ddungu otambuza boda boda muganda wange ebibira birijja naye ng'ovuze kamotoka abantu muzaayo kati abaana kusomera abazadde olina emmotoka aleeta emmotoka tugigule omwana adde ku ssomero kubanga ffe tugula kashi ate tutunda kashi leeta emmotoka tugigule otwala abaana ku ssomero ate otandika okusonda mpolampola tukuwa emmotoka endala ebyo bonna bikola kusula moto wokka njiramu essimu ya sula 0701 879187 sula moto ojja musangawo yennyini ne chairman we bali kapali namusonyiwa tasobola kuddamu kubeera mukwano gwange ebintu bino byawukana ne kakalamu aze wananetonda kakalamu ya promoting omwana yagamba mbu yanzalamu yagenda baminisita bagenze wani naye basasulanga sente balina omuntu yabalimu emabega nga kawa sente kana kati bakaizi bakitandise naye yaze nanetondera nemugamba okusonyiwa nsobola okusonyiwa kubanga bayibuli eyogera kusonyiwa naye osobola otaddamu kubeera kyali wange nga bwe wali kubanga nabeeranga ku channel nenkuwa views nabeeranga mu programu nenkyala nafunanga wali omugati nenkuyita naabwe nojjayo omugati notwalirako abaana bo novuga nekkamotoka naye kati ebyo byosinza obutabiddamu kati kapaali namusonyiwa naye namukwasa Katonda era tosobola kuddamu namubulokinga era newankubira sikwata alina akamanyiro kangi nekimama n'obusamaavu ate ye amanyi byakola nti abaana abamu banoonya views ne comment ne kabampane kabanabe kati naddala bali ku TV abo tamanyi nti TV si ya nnyina ajjako era ku makere bamugobe abeere nga adda mu bantu abantu bazze mutanga bonna bavumi nze gambira gye tujjako interview nga teffe tulina obbaliisa
njagala akagato kali munnange empaayo n'onjo kyayo n'omuwanga ate ne interview gimuwadde kakati abo ayina kaki abaana bakola ku butivi abo bonna tewali aweza 7,000 banako naye adda ku bantu n'avuma buli omu n'amuvuma buli omu n'atunula alaba nga wa kitalo n'avuma abayimbi yamanya abagwa yamanya abatagwa yamanya wali oyimbyeko gwe omanyi n'omuyimbi omanyi kye bayita omuyimbi so ebintu bingi ebitusoomoza mu bulamu n'ebituluma naye nze kapayi namukwasa Katonda omwana wange muto tayogera ali mwetondera ati nze namukwasa Mukama munnange naye namukwasa Katonda kubanga Katonda yamanya amazima nze yaŋŋamba musabire sente musabira sente ne bazimuwa nze yali antutte wa yali ampadde ki yali akubye oluyimba lwange yali ankoledde ki seegomba bu TV wabwe ka programu ke nabagoba dda nze sikakyalamu kakati yamanya ebizibu ebimu alina ebimusumbuwa nga yiyo omuntu balina obujja kati ate alaba bamwambaza obugato yafunye akamotoka keyewoze ate ayimbisa abayimbi bwere ye n'asolooza alina ka programu ku TV ante abadde akolango ku TV nga abadde akola ku sita ng'ate tebamulaba ye muntu abadde ne programu esembayo obutalabibwa se yakolanga wolokoso ate ani yamulabanga genda olaba views eziriko mutuufu bwoba kyekyo kisinga n'okutuluma oweeta ty omuyimbi alina oluyimba lumu upcoming ate obutaddeko amanene bawana tumuwadde mwakyalako wano bayitako wa muyimbi kigula buti namusinza syo ne bayita omalali akameyo namukubira ku show ye nze nebyokuyimba byantama ne bapromota bantama siyagala commentingako kuyimba nabikoowa njagala kukola business yange endala kulaba nga movinga ani yabadde ki oba nze nazaala ne bannongosa natajja kundaba nze mwagaza ki nze njaga atanjagala nabakoowa yali era nze nateekangamu sente ate bo bagaba ki nakugamba twagadde abantu abo twagadde abantu bano bamayanja family simanyi Bobi Wine family musayi gwa bebekulu simanyi nze kibumba kya Ajaruna simanyi nze musayi gwa Bawa kiwowolo kya gundi naye nze siri basonyiwa okuba saa kyeyankola abantu tubagadde abantu abo nga bewaayo ne bakola ne babakolerera naleka ekivuka ekikaba kyabadde bozesa amasuwaani abaana abo babi si balungi lwakwama mulabanga balungi naye si balungi watosobola kukyusa bulamu bw'abantu bakwetoolodde olwate abalala bo bakwagalako buli kyolina buli kyowulya kyolina kye bakwetaagako wabwa tewali kira bakwetagako ekyo kyolina de eriyo mpepafu ozungu abo abaana tubagadde naye Katonda yajo bakyalenjinga sokondoze nkubuulire twagadde famire ezo tuziwiriddewo omubiri tuzibeereddewo naye gwe n'akaana akasembayo naye waabwe bafiirwa gwokyaba enku gwoweeta emmere gwosomba ki esente gwowaayo niyo yennyini nga na 10 zisobola kulinnyayo ange nazaala nti yakyusiza nangoye kanimba mwagaza ki